kati ze Daniela byonna bye wayogedde I did find anything scaring ekiri awe ekitiisa kwa Chameleone watugambye mbu yali yakuba era of course Chameleone yakuba kati golaba akuba ba boda olaba akuba ba producer what about you so I think tewali mawulira awo Daniela there is no news buba asalawo kunoba after all I feel good for you kati empapula wazifunye kubeecheyo wakola ensobi kuza abaana bo ugamba simanya domestic violence n'amanyo kyagayina oyibayi Daniela Chameleone yayanze okubana kujjamu amanyago negoli wa mukisa nti amanyo kyagayina enjala mweziri Please, our brother Junior attacking people's relationship will put you into problem. Olinga amazi. Keita gendo bigambe nyoko. Ala kunti satisa gwe. Obuwabuzi gendo obuwe nyoko. Keita. Maino kubolo kinga. Mbolira people's relationships. Waliwo relationship je bateka mu kamera. Olimo siru. Is there media relationship? Omuntu bwakwata relationship ye najisa mawulire eba tekyali relationship ebera public concern oli musirugwe simanya Keita maino kublocking atwala ko busirubwe wanyoko nze yabagambye babirete mawulire buli woberanga mu relationship no gireta mawulire eba tekyali relationship ebefuse national concern kati Chameleone ne Daniela oba bayina bizibu ki we don't care titwagala kumanya goma y'abantu abayina bizibu mu relationships abasirisa kati ye Daniela agamba mbu bali bamukuba amanya akyagayina kati basajja buno Daniela alabayo Chameleone kati ye agenda omwagala nga tamanyi empisa ze kati olwo tukole tutya kale Daniela haya bitugambye so what fetulabye byetu relationships I have also been in relationships mfumbiddwa bankubye ebyo si bipya omuntu okukuba mu relationship si bipya tutalikaga violence against women violence against men just take your stupid head out of the relationship ogenda okola ebirala wana abantu bakuba kati yasoso kubwambu Njaba tumina ebintu bye muukira n'empuliranga n'ennaku enkutte. So what? Kale bamukuba. Kati ye yali asuubira ki? Daniela kwata abaana bo nga we wava wano. Katonda akuyambye oli US funa emirimu kola. Shut up. Toddamu kutubuulira byaliwo wakati wammwe ne Chameleone. People are going through worse things here. Abantu nga batandise otubuulira bye bayitamu mu bufumbo. Abantu bamuyino mujja na kusirika. So nze kyengamba abakazi obufumbo bwonna we bukulemerera kola kya Daniela kwata passport genda. Work for your children. Nebe byokuzanya bulemu games. Musajja yannemerera nze yali omutuufu. Tebijja bayamba. Ffe twafumbirwa dda. Ne batukuba ne batugoba ne batukasukira ebintu ebweru. Kate tuliwo olwaleero. Did we get tired of love? At the end of the day, kitegeera. At the end of any hustle is the beginning of a new journey. At the end of any hustle is the beginning of a new journey. Mulekeraawo okutubuulira ebizibu bya relationship zammwe. Ffe bwe mulaba tuli bakoowu. Ffe twafumbirwa. Daniela toyina nabye wayitamu.
toyina okyayina amannyo gwe oza bakuba amannyo gonna gayina kwata ekkubo genda okuba ekyeyo whatever happened it's now background noise kamiliyoni ye taata w'abaana bo she's the father of your kid tekikola makulu kugenda ng'omuswaza mu bantu over what? Take responsibility. Mulekerawo okulowooza nti okaaba okwaziirana n'okwesiisiriza bigenda bayamba. So nze ebintu bya relationship mbimanyi nange nabirimuuko kitegeera ne bankuba ne mbivaamu wano ate okuba kati kulyeyizawe n'abasajja kati babakuba mu bufumbo nze ninaawo abakazi abakuba abasajja everyday nosanga omusajja nga akaaba ng'omukazi yamukuba n'amufulumya n'ennyumba wano nina abakazi abakubira ddala abasajja nga yamunogera omuggo nze wano nina abasajja ng'ewuwe tayogera mukazi we ye bbaawe bank account yaziina the woman is the husband she's the one with the bank account she's the one with the passwords n'ekisumuluzo ekiggula gate wakanga omukazi yakiina don't joke with women kati gwe Daniel okaabaki kati gwe oli mukoza violence against women do you know violence against men fe batukubakuba ne batujjamu amanyi wano recently n'emyaka 3 teginnawera fe twafuna n'opportunity genda mu US kakati madamu Daniela sirikira woli oba obufumbo bwagenda bubi oba mwekyawa shut up fe tulina ebizibu bingi ebitumala nzawulumirwa bakazi bw'obufumbo sibanya buweddewo who told you that ojja kubeera mu bufumbo bwe bumu oba wazaalayo abaana 5 nga God help to you waliwo abayingira n'obufumbo abaana ne bababula get a job work for yourself abakyala mukome ebintu ebyo bya sympathy obufumbo bwe bugwawo nodda ku social media hey munange nze bankubanga nze era mude keep that to yourself fenna batukubye we have dated wrong people before abantu bamuloza mu abakasoko dating wrong people umanyi nti waliwo abantu all their lifetime they have never get people to love them ng'omuntu okuva ebbanga lwe yazaalibwa agenda myaka tatafunanga muntu amwagala ali serious abantu balina ebizibu by the way and nze ebizibu bya relationships mbimanyi era nze kyovulaba bampasa buwasa I don't get married they marry me kanako ebizibu bya relationship bwendaba nga sijja kusobolanga nnoba nze kati neeyigiriza ekintu kimu mu relationship kunoba nobera ddala n'ennyenda nedda okunoba kwali kw'abakazi naye kati n'abasajja banoba nogaye enfaaki nekkazi lino n'okwatamu ebyanguwa kwata mwanda weya naye nga tonoogenda mwe muba mulinze skits mulooza marriage is a safe haven siraba yali mu bufumbo musanyufu simulabayo obwenzi bufuuse obwenzi mu marriages wano oba n'omuntu agamba I love you kwafuluma bw'ati asibira mu loogi ate teri kisse bufumbo nga masimu mwegendereze nga patanawo alina password mu simu gy'otamanyi lwaki oba oteeka password mu simu nga mukyala wo tagimanyi okweka ki olimbega wa CMI okola mu iso gwalina ebyama bya gavumenti osookobe ne password ku simu mukyala wo gy'atamanyi era nze kasita njagala omuntu ng'alina password ku simu abamu mwatuka n'okuteeka password ku WhatsApp can you imagine YouTube eriko password WhatsApp eriko password
kwekaba nga bwenzibo kabwe mukukusa just cheating teri chikuteesa password ku simu yo nga pata nawo tajimanyi yentandikwa y'obwenzi obwenzi si kikolwa kubaako ebutandikira omuntu ogenda omukwatira mu bwenzi entandikwa y'obwenzi mu nsi kutandika kweka simu toyagala mukyala wamanye bokyatinga nabo ogenda okunaba essimu ogenda nayo otukwebaka essimu ogyesiba mu bulago. Now which type of marriage is that? Nenga tokola mu iso tokola mu CMI into ine ebyama bya government tokola mu side onsegere ekintu ekyo. So obwenzi bweyongedde era nze bwe mtunuulira Daniel bye yayogedde Chameleon si bipya. There's nothing new. Tewali abantu bali masawuna eyo mukyala wagamba ali mu sawuna mbwayota mubiri kumba ali eri ye gwe bayota. Tosobola gatta luumu mukazi na musajja nga tebali mu mpale. Bakazi bamwe bali mu masawuna eyo babalya. Masaji zafuuse masaji zisipa. Akedi zijjudde maloogi waggulu. Kati buli kizimbe kiriko loogi. Hotel. Olowooza omukazi ali mu dduuka ayina byatunda kumba ali mu loogi ku kizimbe bamulya ku akedi. So nze ebintu bya relationship nabiwummulamu naye omanyi let me take a break. Oluvannyuma lwennafumbirwako nentegeera ti marriage is not is an institution. Kati wali professor asomesa bufumbo Makerere. Marriage is the only course without a lecturer. Buli omu laavu agimanyi lulwe. Ate buli omu ayagala lulwe. Naddala mu abaana abawala muleke omuze gw'okugenda mwebuuza mikwano gyammwe ku basajja. Oyina ebizibu ne your husband ogenze mikwano gyo obuuze solution. Buli omu ayagala lulwe. Everybody loves differently. Stop assuming your relationship onto other people. Ensobi gye mukola ofunye obuzibu ne boyfriend wo odduse mikwano gyo batandika okuteekamu negativity. So everybody loves different. Abantu abamu tebali excited with love. Ojja funa omuntu ng'ali very mature. Oyagala bimuli, oyagala kutwala cafe javas. People past that now. Abantu kati bagaba byapa bya mataka. People buying cars. Kati gobusiri bwo bukulowoozesa nti omusajja akwagala ayina kuleetera bimuli ku Valentine. Abantu bali past bimuli. People building houses for their partners. So otuuse ku maturity level. Omanyi mwekibalemeseza relationship. It's just one thing, maturity. Tonna upgrading akutuuka ku level ya maturity omusajja gyakwetaaza. Okyasaba enviiri really. Mu mulembe guno ng'oli mwana muwala ng'olina emikono n'amagulu toyidi mulekwa naye ng'olinza omusajja akuweza enviiri n'ez'enjala. Which man can take you serious? Who can take you serious? Ng'osaba omusajja ez'enviiri. Oba weetadde ku level eyo. The way you take yourself in a relationship yengeri era gye bagenda okutwalamu. Bw'oba muwala ng'oli eyo ng'osaba bya layisi, you take yourself as a cheap girl. You always get cheap things. Naye bw'oba ng'oli muwala ng'oli eyo nga weewa class, ng'omusajja omugamba ebintu ebirimu amakulu nti you know what, I need a land title, I want a house. Gosaba bya nyanja mulungo. Ntwala ku bye nyanja, I want to eat fish. Oli mu chips za kasanvu. Nga nawe gamba nti obufumbo bwa nnema. Put out your bet openly. Let people have your own principle. Not by default. Atakusobola aberenga takusobola.
omukyala, let people love you on principle, not by default. Omuntu nga tatuuka standard ya kimanye nti takutuuka. Ni stop compromising. Akutute muloje yakasanvu n'ogenda. Wofuna yo noga katonda nyamba onatwale kuye emitwale na n'ogenda. You will not. So, nze byenawulidde mu relationship ya Chameleone ne Daniela sibipya. Buli celebrity marriage eyita mu bizibu. Every celeb in this country, mu marriage yabwe they have problems. Balwanagana nzinina wana abagagga bemanyi. Nga bayawukana dda ne bakyala baabwe. Ninga amawulire tegannamanya. Wano muwala wa president ya divorcinga baawe. The president's daughter divorced her husband. Natukano gena mawulire naga nti kisajja ekyo nakikyawa, but I'm protecting my kids. So akati olaba muwala wa president bamukyawa. What about you? Wana abantu bali mu divorce. Nze I had my first divorce. Baka divorce nga emirundi ebiri. Me. Nze kamwa kwogera. Mbadde mu divorce 2 times. Nga ba divorcinga. Aya ne Shakibu ne ba mu divorces. Marriage tezitambula bulungi and it's universal. Naddala eza Uganda ez'aba celebrity. Segeera. Embeera y'ebyenfuna. My wife Tasha divorced me. Ban divorcing 2 times. Nga ban divorcing, so it's not new. Daniela, it's not new. You can still try out new things. Take care of your kids. The good thing, Katempa Prozina. Whatever happened between you and Chameleone, keep it to yourself. It can't change anything. You know, in every relationship, you reach a point where things nebo yogera nebo sirikanga tewali wochi chinza genda maso. It's as good as keeping quiet and you find life elsewhere. Abantu mulekera okwesiba ku bantu mu relationships. Bwolaba nga marriage joli mu relationship tegenda bulungi, excuse yourself. Love tebagigula ate tebagikaka. Omuntu akwagala ajja kwagala naye oba toyina kyoyina. Wao chetuta unconditional love. Intelligence love. Omuntu akwagala ku nsi kuno, he will be there without nga toyina na kyoyina. You think these people abatayina sete, they don't have companions. So lekera okwerimba. Omuntu yenna kasita akwagala naga nti kyusa kino abatakwagala. Ne Biniradeni yayina omukazi. Ne Koni yayina. So if anybody can love you the way you are, you don't have to change yourself. You don't have to compliment yourself. Toyina kwefaako, toyina kweyerusa. Nebanya bakazi mweyerusa. Oli mu budde omalo omuntu akwagala ajja kwagalira mu kkala y'entuufu. Toyina kufaanana Rihanna. Obusikati bwe mweyambaza. So there are 2 things byemanyi bye bata forcing. They don't force relationships. They don't force friendship. Any person who wants to be your friend can be your friend for free. Any person who can love you for free. Ate mu psychology, women are very wise, by the way. Abakazi bageze okusinga abasajja naturally. Era omukazi bwagamba nti akukyaya aba yakukyawadda. Abakazi bagumu. You know, women take hard decisions in relationships. Abakazi, because for them they are strong inside and they are weak outside. Men are strong outside but they are weak inside. Tuvola omusajja w'omukyawa kimuluma nnyo ate okusinga omukazi. Omusajja nga abadde ayagala omukazi ne bamukyawa
heartbreak emuyisa bubi nnyo okusinga ate omukazi. Kyova olaba abasajja abasinga 90% bwafiirwa mukazi waafa. Bassemwandu batono nnyo okusinga bannamwandu. Kyokka ate omukazi bwafiirwa bannamwandu babeerawo. When a man loses his wife, most of the times they die. That's why you have bassemwandu batono compared to bannamwandu, because it's natural. Women bagumu okusinga abasajja. Abasajja baagazisa bwongo. Men love using the brain. Ate abakazi baagazisa mitima. Omukazi bwagamba ngati nkukyaye edduka. Omukazi bwagamba ngati takyakwagala ne bwokola otya. Aba yakukyawa dda. Abakazi tebakyayirawo. Omusajja akyayirawo wennyini. Naga you know what nkukyaye. N'omukazi ogenda mpola ng'omunyiiza. No, women take bagenda mpola nga bakyawa. Tebakyawa mu lunaku lumu. Era abamu ku abasajja bali bakazi bali bakimanyi mwenda. Most of the marriages, women know their husbands are cheating, but they are quiet because of the children. Bali wolwa abaana ne gwe bakukyawa dda. Kati tyo omukazi ayinza okukyawa. Omwaka ne guggwako nga wali akufumbira akwoleza naye nga yakumala dda. Naye nga aliwo olwa abaana omusajja kyatasobola. Tasobola omusajja. Ne waba abaana tebalina kye bali akugoba. So these are psychology facts of life. Simple psychology. So because abasajja twagazisa buwongo, kyobula omusajja asobola olinnya emmotoka n'avaano mpaka Mbalala ng'agenze ku playing sex for 6 minutes. A man can travel a journey of 1,000 miles just to play sex for 6 minutes. Be basajja. Abasajja tebaba na attachment. Tebaba. Towa omusajja omwana wa asobola okufa n'azaala abalala. Ne bw'ofa maama wa alumwa nnyo because abakazi balina attachments ku baana. Omusajja azaala ewalala. Naye ekyo kife. Ndizaale wa. So ebyo bibeerawo mu marriages. Buli marriage erina ebizibu byayo. Daniela, you are not the first. Neither are you the last. All celebrities' marriages are like that. Abantu mwekwana lwa kinyumo. Twa celebrity marriages aba celebrity ziwangaala. Tewaliwo process ya nature and nature. Kisegira. But even personality. Ne personality yennyini nyini. Naye remeseza abantu okweyagala. Nga you are completely different. Because personality techuka is a biological you. You can't change your personality. Ogenda n'owulira abataasoma. Junior, njagala kyusa personality yange bajja kusekerera. You can't change your personality. You can only change your behaviors. The personality is the biological you. Those personality means enduring traits that have exhibited themselves into very many situations. Personality kitegeeza ebyo byokola mu situations ezenjawulo nga byeraga mu buli situation. Okay, omuntu nga muyombi ne ku office ayomberayo, ne mu cinema hall gy'abalazo olaba filimu ayomberayo, ne ku luguudo nga avuga emmotoka era aba ayagala kuyomba because obuyombi kiri mu ye. Buli situation ejja walabyeko omuntu gw'obikira nti gundi afudde n'atandikirawo yomba. Nagana ng'okumbikira ku makya. Watesobola kulindako. Even so, it's enduring in different situations. That's why they call personality. You can only change your behaviors. Because behaviors depending on bintu bingi. Environment. Muwangalira. Shaping eneeyisaayo. Okay. Walabyeko omwana mu class. Fe twasoma n'abaana mu class ng'ebweru abeera active. Ng'ebweru asamba omupiira aleekaana.
nenga bwadda mu class abeera quiet mwete mwabayina ng'omwana bamugamba aweeyo answer nga ate kati ali shy abeera ebweru nga aleekaana kyokka bw'atuuka mu class abeera quiet abo abaana twabayina mu class so kati eri personality trait ebezze endala Government ene tuongere sente tubasomesa. Omaye abatasoma be bali ku TV. Kale bino TV byezina okuleeta. These are programs that should be on mainstream media. Ne baleeta bawemuzi, baleeta batasoma, abekanikirira tebalina wadde otwanyi, bavoola abantu bawemula. This country is upside down. You find us who have knowledge intentionally batuzambya kisiru. The junior, I would be teaching about this personality and relationships. Labajendi. Look at where I am. Intentionally. Because Uganda does not respect knowledge. Echese gwangalino. We don't respect knowledge. Tukaita kajanja. Abasiru beyongedde. Idiots are now many in this country. Wakadde 14. Kati abagezi are threatened. The intelligent people are threatened. Without basis, without anything to give reference. Joy Ebulaya in Europe. Tebasobola kuleeta ku TV nga toli specialist. N'aboogerera emipiira era baba bagisambako. Nga maliriza Honorable Mpugga avuddeyo na ebintu bya Mpugga bichanta nyenda kwesimbawo ku MP. I'm going to stand for nyenda kubeera MP. Nyenda kwesimba ku Segona. I'm going to stand for MP. Ne posta nazikubisizza dda. Nenda kujjayo Segona ono. Talina kyakoze. Segona is enough. Wadde MP emyaka 2. Let me now come in. So that we can help the nation. So bane nyenda kwesimbawo kuba MP. So Honorable Mpugga avuddeyo n'akola press conference okutangaza ku byogenda maaso. N'alemera mu kibiina kya banne agaye tajja kifuluma. Okay, Honorable Mpugga byonna obyogedde bulungi naye mbadde ndowooza Honorable Mpugga with due respect va mu pate y'abanno. Ekikulu kiri nti get out of their party. Okay, for starters, ngawe wagambye nti Honorable Mpugga gwomu ku bakola NUP. Era osobola okukola ekibiina ekirala. Since you are good at starting parties, because ogambye nze omu ku batandisi webale kutandika.
webale nnyo tusiimye. You started but you can again start something else. Okusigala ng'oyomba ng'olwana nga oli mu mbeera ey'okusika omuguwa ng'ate obadde MP kuba kati Mpugga kipya ki ky'ogenda okukola ky'otakoze emyaka 2 ng'oli MP. You have been an MP for over 20 years. Ekikusumbuwa Mpugga greed mululu. Because if you have been an MP, Bobi Wine agenza okujja mu byobufuzi nga Mpugga, you have been an MP for 15 years, myaka 10. Because NUP tenamala una myaka 5. Bweba nkulu nnyo ya myaka 4. Neggwe ngubadde mukulembeze. So ze badde ndowooza nti ku mulundi guno mu kisanja kino bonna ba MP ng'obadde member of parliament mu opposition okumala emyaka 2 wummula. It's time to go home. Mulekera okufuula bannayuganda abasiru. Abantu aba bakuwagidde. Bawagidde ebirowoozo byo. Honorable Mpugga emyaka 2 kiki ky'otakoze? What new thing are you going to do? Mwesiba kuvuganya Museveni. Sibanya fe teri abalonda kuvuganya Museveni. Museveni mumuleke. Generation ejjo mujjako weeri. Ndoza kati kyekiseera singa tubadde tuddukalire. Akati kyekiseera mukakwaseeko abalala. Kwa byonna mubikoze. Kati muwanga kivumbi ky'otakoze. Kipya ky'ogenda okukola mu parliament. Gy'obaddemu emyaka 2. Namboze. So I think we're twogera ku bwa dictator. Obwa dictator tebukoma mu government. Ne mu opposition temwagala va mu bifo. Mpugga ekikusumbwa, you don't want to lose that seat. Oyagala obeere MP, ofune sente, ogaggawadde, watugamba oyina amasomero. Because nze nandibadde n'obuzibu naawe Mpugga. If you're a newcomer, nga unono we Makindi. Ono babakanga bapya nga bakajja mu parliament really. Nga yene bwayombo gamba mu okay akajja alabika ina byamaliriza. Mpugga emyaka 2 obadde MP. Mu myaka 2 wava mu Ssuubi, nodda mu DP, nodda mu Go Forward, leero oli mu NUP. It's enough. Chimala. Aitufaanana Museveni goyagala kujjako ate. Because every day you say Museveni is a dictator. But it seems you're also fighting for positions. Mpugga, you are a very rich man, you're in amasomero. Lwaki tugenda masomero gonosomesa? What Mpugga sete chizo otafunye myaka 2 zoyagala okufuna? Because everybody knows gwe kenyini gwa bitugamba ku CBS. Nga taata obe yakolekera ekazeta ko yongeddeko. No tugamba gwe watandika data mine ne speaker gwe wamusomesa Anita Amongi. No tugamba simanya oyina masaka isese. Why don't you go and teach? Why don't you go in your businesses? Bobi Wine mubi. Nena mwe ba Mpugga temuli balungi. Okay. We have 2 devils. I accept Bobi Wine mubi. Tategerera nze simuwagira nze. I don't support Bobi Wine politically. I support Bobi Wine mubi nebya music. But this time Mpugga, if you got the money obukadde 5 nga wazifuna ng'okimanyi wafuna sente mu government 500 million ze wakkiriza nti wafuna, it would have been good of you wandikikoze nga ggwe mukw'obuntu n'ogenda. Tosobola kusuubulira mu kibiina kya munno bw'otyo. Yes, kale tukkiriza ne Bobi Wine yasuubula. Naye Mpugga, you cannot become a shopkeeper in somebody's shop. Oli mukwano gwo Sseggona bamukutte na 13 yabadde azitwalawa. Where was Sseggona taking all that money? Muwummule nammwe. Ndembye nnyensi. Abaana ba Nuupu bali mu makomera. Ababaleeta mu bifo mubavuma ba foot soldier. Mpugga singa tebaali basawuda madada singa oli MP ggwe.
ebigambo by'Mpugga byoyogera birungi binyuma okuwulira naye obyogeredde emyaka 2 Mpugga ekibasumbuwa lugezigezi mu myaka 2 oyagala kujjako Museveni kati no let us be fair oyagala kati kujjako kati wakatandika kwa Mpugga ayogeranga eyakajja mu parliament chimala mulekerawo okusobolera mu pate ya munnammwe ebye mwakolanga mu DP Mpugga ne mugenda ne mulaba President Museveni ekiro ne mujja ne mutandika oyimba aveeko abantu bagenda babikoowa abantu bakoyo obubaddi bwa Mpugga pate jiveemu pate tefa pate banna Uganda ogenda okola ebi byotandika ebirala. It's just as good as that. Tebakwagalamu bakakuwandikako ebibaluwa 3. Aba abantu si bangu DP bloke eyo gye mulaba si nnyangu. Nze nali mweni yupimba manya aba abasajja bafere amazima gababula. Ekizo mwakola akagulupu mulinga mu abatutegeerera Mpugga mwagala okwefula mu abatutegeerera generation mu abagitegeerera. It's time to step down, let other people come in. Okujjako Museveni tegwafuuka mulimo nti asinga okuleka n'ennyo yamala y'ebbanga. Mpugga, Ugandans have supported your ideas in parliament for over 20 years. You were a very rich man. You have been in 4 political parties. It's now high time you retire. And you call it a year. Obo sultani kechibiina kyo kabaka yeka. Noteka mu katikiro n'abakulu b'Emmengo. Anti you always refer to Mengo. Naye Mengo ye yateekateeka. Era Feze nali minister wa kabaka. So what? So what? Lwaki wasigala y'Emmengo n'oweereza obwa kabaka? No politics wabana Uganda si wabwa kabaka. If you served well to the kingdom, go back to the kingdom. Eno bakugobye. Here they have chased you. Kwate baluwa ya NUP gitwale wakatikiro tibangobye bakubwa speaker bw'olukiiko and be there. Mayaka kajanja ako kemuyinaako tewali wo party itaina mukulembeze. Bobi Wine waberanga musiru ye mukamaawo. Bobi Wine waberanga tategeera is your boss, you CEO wa party. Kakati relationship yo Mpugga gwayina okweguya Bobi Wine si ye kukweguya. Naye ati omusajja yakusindika mu parliament bakwadde obwa leader of opposition oli eri osokola sente milioni 5. What do you want people to do? Ne Bobi Wine kale tumuvumye nnyo naye tubeereko realistic. Omuntu n'akuwa obwa leader of opposition yatakwagala ati. If Bobi Wine yali takwagala wandibadde leader of opposition really? Mpugga, stop thinking that by the way mboli mu parliament mbokubanga otegeera nnyo. That's where the whole problem is coming from. You segona muwanga kivumbi. You think you are in that parliament because mutegeera nnyo mwava ku planet ndala. Abala tebategeera. Stop it. Eyo egoism, egocentrism. Ebali mmitwe. You talk as if mwava ku planet ndala abalala bonna tebategeera byabufuzi. Mwaba bitegeera. I think that's egocentrism. That's bigotism. That is superiority complex ebasombowa. But the fact would have been Mpugga, step aside. Vaawo bakugobye mu party. Baliki bakole ebintu byabo. You had an opportunity. Mpugga wali mu DP. Oya mwaga atandika leta ntalo za DP. Era bwe muto bwe mwakolanga mu DP Mpugga. Mawu yayogeranga ebintu. Because all three women can't be wrong. Bobi Wine can't be wrong. Mau can't be wrong about the same people. Singa Bobi Wine yafunye obuzibu ne MP omulala nga sigwe. Ne Mpugga, you have a history of doing those things. Musanga party eteredde ne baba yamba ne baba wakadi ne mujirwaniramu.
ne mujawuzamu parties bili nga bwe mwakola DP ne DPB ne all for what? All for what, Mpugga? What do you want to prove? Va mu nzungu. Mpugga NUP teyakulonda lwa luzungu. Mubye mudde ne mweyogeza enzungu. No, ameroya. No. Abana be NUP baafira mu kalulu. Children lost their lives because of those guys. Aba Mpugga basanga kiwedde. Nze naliyo mu nopu. We buried nga buli wiki tuziika. Barita. Badanika gundi. Ono driver bodyguard wa Bobi Wine Frank Bambi go twazika Masaka. Kalakana kaluita ke bakubira masase nasana. Nene baba wakadi. In fact today ba foot soldier be bandi badde naba MOP. They are putting a lot. Name politics wa mwa kwambala masuti. Nemujja ne mweyogeza enzungu ne mugamba nga ebaba teka Mpugga ebaba akuteka ddayo gye bakuteekera va ku banno nedda va mu pate ya munno tumala akomere sajja gobye bakakuwandikako ebipapula bisatu sente tewazifuna Mpugga kati press conference gyobadde okola ebadde erimu magezi kinaawe. You got the money kwata sente ozizeeyo bukadde bitano. Then they will accept you into the party. Natusobola kumala kulya sente ate no tandiko kuwa abantu amateeka mbuze bankwate bwe bati nze jaga bampozese bwe bati oyinza okumala okulya sente ate no gamba party yo engeri gye ino kuwozesaamu nze akakiiko njagala kano Mpugga mu stopping that importance segona stop that importance ne muwanga kivumbi okuloza nti eggwanga lino politics yatandikira kummu muvuganyiza mu 7 emyaka 2 mugaggawadde muyina amataka abana bamwe basomera bweru lwaki temulumirirwa banna Uganda ne muddako wabbali Bobi Wine oba musirwa abantu gwe baagala. That's what people want. Genda okole pate yo Mpugga otekere omu olugezigezirwo ebyo byonna byenkula byoyogera ku press conference byogerere mu pate yo gyokoze tojja kwata maanyi g'abanno odde ku musaayi gw'abaana otandika okwogeza ebirimi watugamba oli mukwano gwa sipiika bali sipiika tebamwagala abantu bakugobye bulungi NUP did it professionally. The filators vamu party. Kwa Mpugga geti manoli mugaga. Kola party iyo. Mutulo mwanengezigezi zamwe. You can even do as many press conferences as you want. Nobody cares. Mpugga, to be fair, Mpugga, singati yali Bobi Wine, singoli MOP. If it wasn't Bobi Wine, Mpugga, singoli MOP. No, let us be fair. Mwanga Kivumbi, if it wasn't Bobi Wine to give you that card, the single MOP. Omudagati pate yange njiyamba buyambi. That's what Mwanga Kivumbi said. Mbu nze pate yange njiyambo jiwangulira. What type of arrogance is this? You are helping the party. Who called you? Mwagamba da nopu yabasiyazi ate temwagala gifuluma. Mpugga wagamba NUP jodde basiyazi ne tunotinga Mpugga notugamba mbu NUP mbu abavuma kabaka kati lwaki togenda baleke n'abasiyazi baabwe. Like you said, it's a party full of homosexuals. Why don't you leave them in peace? And they stay with their homosexuals. Bakugobya, you don't want to leave. You wanted, you were lying. Because we were no guarantee. Somero yembadde nsomeramu. Ndivuddemu lwabusiyazi. People could understand you nekati Mpugga wagamba tebayina mpisa. NUP mbu teyina mpisa. Bavumi, which is okay. Byonna byogera bituufu. 100%. Kati after ngoma zo byogera. Resign.
genda. Bano mazo bavumira pate yabwe. Nze Mpugga nali manyi nti bwova ku CBS. Ngomazo okwogera ebyo byonna ebikyamu ebiri mu NUP. Niye kisinga y'obukulu kye wayogera by'abasiyazi. Mbu nopo mbu basiyazi. Mbu sente bazijja mu basiyazi. Era bonna basiyazi. Ne tuga okay. We bali kutubuulira. Thank you for the information. Kati ekiddako kye resign. Kati Mpugga yagala bamale kusiyaga. Because you don't want to leave. Do you want them to... Kato anti wali olimba. You are using those words. But now your situation is against. You have your own intentions. Because at first Mpugga twakuwagira. Omala Mpugga twakuwagira mu kusooka. Ebintu byonna wali ku CBS wabinnyonnyola bulungi. Mungeri ya kitegeevu. Maye Mpugga omuntu wakuliriza loozo olimu amagezi nenga ate amagezi goyina matono. Because wali ku CBS wayogera ebizibu byonna ebiri mu NUP, which is 100% okay, era nange nkikkiriza gye biri kuba naliyo mbimanyi. Nze tolina kyombuulira ku NUP. I know everything ne bwe yali yeetandika. Era Mpugga wandabangawo ku kitebe. Nange we nawulira nti NUP entamye nagenda. I left. Gwandabako nga nnwanira mu NUP. The day I woke up, nenga umanyi, NUP eno, mpulire entamye, bavumi, basiyazi, all over byonna byoyinza obbateekako, all of us left. Principal ne tumulekera ekibiina kye, Mpugga naawe ky'oba okola. Vira banno. Kubuulira. Olugezigezi luze eri e Masaka. Gwe tegeerera ab'e Masaka. Gwe genda Masaka mukungwe otegeerera abeeyo. Bano tojja bategeerera Mpugga. Ate mwenna olugezigezi olwo lwava Mmengo. Gye mulujja. You are exporting lugezigezi into political parties. Bwe mukola ensobi ne babanenyako nga mutandika okuleeta Mmengo picture. Fe batuteekateeka. Fe si byakuteekateeka sente wazirya oba tewazirya. That's what people want to know. Jeko olugezigezi lwo. Ayi wali olowooza nti bw'ona aleetamu ebya Mmengo mbu ne tutya okubuuza ssente. Oli Anita Amongi yawonye bwonyi nti mukama we yakoze ki president. Era speaker twakuvuddeko lwa president. Singa ojja tu accountability. N'oluvannyuma nti president yagenzeeyo n'omulaga eddwaliro. Ndowooza accountability awo wagikoledde. Si kyo Madamu Anite. N'oteekako emoke buloko. Wabula Anite Amonge yakubalidde omuzannyo ogwo. Ogw'okuleeta president ebukedde yamwebaze. Ati ate tukyalina kye tukola. President yagenda mbu accountability mwagikoledde awo mbu interrogate. President I interrogated her. And I asked, where did you get the money? President kati ate ya interrogating ababbi. His Excellency. Ne kazinda naye nga bamusiba mu OPM naye wandi muyambye n'omu interrogating. Nga bwe wa interrogating Anita Amongi. Tuwede tukusaba ne bano be basiba olwa corruption bakazinda. Nabo bayamba obaweka interrogation osanga nabo banakulaga accountability ya apartments. Nashirikire mama. Era nze kasita president agenti I have interrogated her. Nenzijako TV. Awe nakomye seyongeddeyo. So Madamu Amongi ka accountability ko tetujja kubanja. Omukulu commander in chief sai si yeyagaye mbu tukuleke. Mbu wamubuulidde.
n'omujjukiza n'okumujjukiza nti ye yakuwa entandikwa 200 cows. Bannange mukyala Betty Kamya kino kikulekawa IGG gwanoonyereza obuli bw'enguzi ne Auditor General ndoza mwandifunyeyo ebirala bye mukola kubanga ebintu bya corruption n'abali corrupt binzo obutabagendera bulungi era kati nze ebintu by'okulwanisa enguzi nabivuddemu bamune nguzi oyinza ojjogerako ate gwe kennyini n'obanga gwe mukyamu. So tutumirako agabbi mu gavumenti ng'oli eyo oli mu kubba ssente za muwi wa musolo naye nga accountability ozireeta kiro. Tunaabakwata mu gavumenti eddako. Yuyo ne General Muhoozi yabivuddemu. Naye General Muhoozi watukoze bubi by the way. Truth be told, nze General Muhoozi sina kiddako nze nali ninze kuwagira gwe mu 2026 kati yuyo wagenze n'otulekayo mwagenda ne babawo ebifo fete mwatutwala. You didn't include my name there. General nze nali nsabye Minister of Women Affairs iyo kaje nali njagala Ministry y'abakyala ekyasinze okunewunyisa erinnya lyange mwalisangulako mwagenda ne musinkana president omwaka oguwedde. Really? You left me? Kati General Muhoozi tugenda kuzzaako ki? Tuvumye Bobi Wine wana abantu batuchaye because of you. Chokati last tuliyambo togenda kwesimbawo mu 2026. General Muhoozi tuyambo ogende ku Twitter otubulire ekiddako. What's happening in PLU? Abantu bewaddawo bifo bala mu mulaba ayogeza maanyi nga bwagenda okukola joli ebizibu bya Uganda byonna n'abimalawo. What's happening? Patriotic League nvumya abantu wano kati nze future yange esigaddewa. Where am I? Mumpo bwa RDC. Why don't you appoint me RDC of Nasana n'embeera eyo? Sheya Nasana muganda wange Shafiki yali Mpugga akoze nnyo n'oyo. Oyo RDC we Nasana Shafiki yava mwene UP akoze. Omuyayi yali Nasana awo. No, waliwo RDC abakoze. Asooka yabatwala bonna maama Mbabazi owewakiso oyo akoze. President mukyala Mbabazi atwala ba RDC bonna. Nkwegayiridde mu appreciate omukyalo yayambye abantu ku ttaka. Ono Mpugga ono wewakiso ono we Nasana ono naye RDC mulungi bambi. Abayaye baali basumbuwa Nasana awo naye abagogodde. So General Muhoozi nga bw'oli CDF wa order tuyingira amagye. Let me go to the special force mbeera eyo ne kati tunoonya ekiddako tetukiraba. Mwatukoze bubi. Kwa leero nkubidde ku Anko Gasumba ng'essimu teyitamu atubuulire what next. Hey, aba PLU tuyingira amagye. Lieutenant General Gasumba. Nto bayinza ofuna amayinja awo. Captain Jr, Commander of 5th Battalion ngolondi magye. Lieutenant General Bujingo Pastor, Commander of Air Force. Hey, tuyingira amagye isale. Ingeri kati General Jali CDF, PLU you let us enter the army. Kazi siraba kiddako. I'm not seeing anything next. Kwa siraba ngako CDF akoza baside. Mpozo no gwenjo soko laba. Nse, ze siraba ngako mu gwanga lyonna ke ba America.
kebe Tanzania ngeri yo CDF akoza baside mpozo ono siraba yo General Muhoozi nga akomawo okoza baside ezisembyeyo zise the ones that cake zasaze zimala balamwanyiridde suuti bano bwa minisita bukyusa laba balamu ettamane bwerize onzuga abadde talina saati emu ne kati namulabye agenze mu vetting balamu akutte ne briefcase right honorable balamu balugaale bannange ensi eno you people before you die don't abuse this world nga tonnafa teweevumansi look at balamu musajja abadde alina esaati yemu awo nze balamu enategerera nti ajja kuba minisita wano Jene Muke bwe yajja e Masaka balamu yakwata omu n'atandika okwoza emmotoka ya Jene bamugaana bugaana ng'afuuse kanaabe emmotoka ya Jene yayagala ajoze balamu you deserve it okoze musajja tunasiimula State House mujjukira ka video nga balamu ali mu kusiimula balamu you have been a humble man ngayagala Jene kusiimula nga waliwo ekiseera balamu era yagala okuba engatto za Jene Muke eddagala ne bamugaana bugaanye mugaana no balamu you have worked engatto tozikuba ddagala kati now is a minister so nange kyenkoze kanyende mu kikubo ngula amasaati balamu gabadde ayambala mulabika mwemuli eddogo mwemuli omukisa Joni anyenda kutandika kwambala masaati ga white gokka ntegedde nti okufuuka balamu onogulayo esaati nga ya kikeekyo ojoza kumaca n'ojambala ekawungeezi bw'obudde ebuziba nga ojoza ku waya kwa kati ministry zirabika we zituuse awo we tutuuse kati bajjo nakulabye oyogera story yange gye nayogera bajjo ogamba otya nakulabye ku beati ng'oli mu kubabuulira ekyali mu vetting nga we nabyogera ne bajjo yabyogedde nze juniors nze nina drone zange mu State House lwaki abantu abamu baba mu bwa minister bajjo nga we nabyogera era bajjo yagaye mbono MP kabanda Ntyazo yatwala omukyala mu State House nga nagamba nti babbi Kyagulanyi naye nga atuttemu nani oyo kyekyamu nabyogera bajjo era yabyogedde nenze sayogera amanya ne bajjo y'amanya yagogedde ku beat nga bwe nabyogera nze nina drone zange era kasita vetting yaggwa bwete yaba minister drone yange nenkubira nga Junior abasajja bo babasudde abamu bufere waliwo omunene mu PLU MP Mulamba bamujja bweru lwa kufera abantu government ye yamuyamba nga bamukwatidde bweru lwa bufere era kasiteri nyali bali tuseeko president naga luga go musuma jirize jamo mubyoyo so ba yaka kachiko kandi badde ne ba minister bangi naye ka civic ne ka criminal ekyale so ebizibu ka civic ne ka criminal report ke kali to obuzibu wayimbyogera ne munyigira mwagala nakunkuba masasi Junior why is this boy talking like that nigga this is truth ba minister bandi badde bangi n'okusingawo naye ebizibu byali ebyo bisatu ka academics ebitabo ka criminal report ne ka civil ebyaviirako abamu obutaba bwa minister kwajjukira okuba minister intelligence ekuvetinga they need a report from intelligence about your criminal record
abamu bajjayo criminal nga file zijjudde president mwenyini yabwe. Why haven't you arrested this one already? So we have been waiting for order nga criminal report Beaka fera Rwanda Tanzania inaye emisango Congo bamunonya Nze ask me Nakwa kale mujja kunkuba amasasi naye Abana-Uganda nandi bawadde the clear picture of why some of you are not ministers. Tatange lwakwa my dad yangai mbireke neze nadde ntegese linnya kulinnya tulaye why were you dropped abamu mwali muguze dda n'amasuuti abamu mwali muguze amasuuti gobwa minister gadibidde kuhanga nze mbamanyi era even before the reshuffle mwali mupushinga corruption nga mumanyi kiwedde bali ba minister bamabati bagenda kuvayo mwe muddeyo Museveni yesigika oli omusajja Katonda yamuwa politics Museveni kyolowooza kyagenda okukola si kyakola that seem naturally ate singa atufuze ebbanga lino Abana-Uganda Museveni bagamba nti agenda yita Masaka Road mutegere Jinja General Museveni President Museveni wakati agenda Masaka Road tega Jinja jagendo yita tasobola kukola kintu ngensi yonna ekimanyi kyagenda okukola Machiveri takikkiriza gono soma akatabo ka Machiveri the Prince Don't do what society expects you to do. Then you are not a leader. Omukulembeze takola bantu bye bamusuubira mukola. Abantu bwe bakyusa denu. Kati gomanyi okuzaayo mutabani we Majje Genomozi. Omanyi bakubye. Do you know how many futures have been destroyed? President Museveni bwaleetanga omuntu tomugobereranga. Bw'olya nti waliyo omuntu avudde mu government ayagala vuganya President Museveni tomugobereranga aba ayagala kutestinga loyalty. Baani abamuliko teriyo olunaku Museveni lwagenda waayo buyinza. Ekyamazima dda Museveni tajja va mu ntebe ko obulamu bwe yentebe gyalimu. His life entebe gyolaba gyatuddemu bwe bulamu bwe ye protection gyayina kati agiveemu atya. Nze kasita President Museveni bamulonda okuba chairman wa NAM ng'ate avaako 2 nemmanya. Akyaliko president Museveni akyaliwo bana emyaka nga 10 akyaliwo myaka gyokka era Abana-Uganda bagati wano tewagenda kubaawo power handover wajja kubaawo state funeral. Genda ogula olugoye oluddugavu beera nalo ye change of power. Tewali lunaku President Museveni lwagenda kuyimirira kololo agaye fellow Ugandans I now bring back a power ngajiwani gwe yajijjako kutitokero lutwa kubinayisa oba amini bonna bafa kati power ajiwani. You return power where you got it from. Where power president obuyinza yabujja mu nsiko. He got power from the boss. Kati what would you expect? Omuntu yajja obuyinza mu nsiko atobuwa mu abali ya KFC ne Cafe Javaza abali Maloji who didn't even fight. This simple logic. To return power to who?
Who gave Museveni power? It is the gun mundu ye yamuwa obuyinza. President Museveni got his power from the gun. Era yategeera mundu. Kakati gwe tuuleeyo Malwago. Oze simanya freedom, simanya change of a dictator. Biki bye muyimbe ebyo byekisiru byembalamamu. Buntebe mu ntebe. Muli magere mu bigere mwebasi. Gobo yagala kusoma ku President Museveni. Ndayo osome ku president ba Russia baleneni. Bayeresini. Osome ku ba Putin ye Museveni ono. Balumbye Russia ne batta abalasha 13. Putin bonna abakikoze abana abayina. Baterrorist bonna bakwate. Putin president wa Russia yagamba anja bafuna. All of the false terrorists who attacked Russia bonna bakotta abayina. Ekyo kibayita communist leaders. Bewala nnyo okwogera ekintu kye batajja kukola aba communist. Aba China n'aba Russia. Abakulembeze ba China tebasuubiza bintu bye bataakole. Kwa bote bali malumonde. Teriyo mu China mukulembeze asobola kasooli. Gwalabe kote Putin ali mukulima lumonde. Ba ekitu ekyo ku managing society. Business zilimba capitalist. Nti wano MP abana amasomero. Wano waliwo ba minister bayina masomero. Ebyo biri eno mu capitalistic government, mu communism. Bo bategera ekintu ekyo kufuga nsi. Gwalabe konti president wa China agudo bakery y'emigati. Wala yako president wa North Korea nti ali ku basidali ya keke. Abamu kugula wonni babera mu kuwesa nyokiria. Bamulaga mizinga gikubawa. Gono tegujja batta bulungi mwongeremu uranium. President wa North Korea abamu kulambula mizinga ja nyokiria. Kabuzeemu okutta. Abamu kulunga butwa. Abalambula kampani za butwa. Ntikano katta mangu. Bajeno ba communist countries tebali makasori. Gwalabe ko jeno wa North Korea nti aina pipe ekole aina company ekole ngano. They mind business. Kai President Museveni mu communist. Business at play. Abange yakatandika kufuga. So nolwekyo bano these young boys ba Bob Wine bazanya buzanyi. They're just playing around. These young boys ba Lubongo ya ba Bobby Wine ba Nubian, these are just comedians. Nope, are all comedians. Balwanira before with this Mpugga. No, tebalina plan at all. Nera nsasira omuna Uganda achaluza nti opposition ejja kujjako Museveni. You are sick, you are mentally sick, wetwaga kutwala butabika. Ekirowoozo ky'omuntu ekisinga okubeera ekyeddalu kwe kulowooza nti this opposition gye tulina wano can remove Museveni. Museveni is a regional leader. He has centralized power to himself alone. Uganda yimiridde ku ye yekka. Taina replacement. Aba communist tebakola replacements. Kati Putin oyo wa Russia n'amalafa. Russia yinza okugwa. That's what happened to Gorbachev. Those who read Gorbachev. Abasomye kwa ba Yeltsin, ba Lenin, ba Stalin engeri gye bafuganga mu Russia. Bwe yafanga ng'ebintu bitabuka. Kati baba na replacement. It's just tasks buli omba muleta ku kigendererwa. You read about the disintegration of the Soviet Union.
What brought that? The weak leadership of Russian leaders. Do you think osobola okulwanyisa government eyina sente because a state has money, eyina emundu ate ng'ebaddeko emyaka 40 years my capacity gye balina kati nsakalira n'abeeyimba mu gavumenti eno. Nze Junior oyinza okusa ku street mbundi mu kwekalakasa gavumenti yeveeko. Nze mbeera maloji because I can't sacrifice myself. How can I fight a killing machine? A state is a killing machine. Kati njiyimiriramu ntya sije bayine mundu bayine obuyinza bayine sente ensi yonna eyavuwadde kati nze am I Jesus? Mwabanoonyo banunula. Those who want liberation mufune simu ya Katonda muyite Jesus. Nze Junior, I'm not God. Nze chesta sobola nchivaamu mangu. Nze government eno sina change etaza. I have no problem with you. Nze mbeera mu byange nekubira mu pepe gwange. If you love me, you love me. If you hate me, you hate me. Nze Junior, I start a rebellion over this government ene yabayekera. I can't. Ya sibirimu ebyafiria dikite sibirimu nze waliwo abajje wange mbu Junior you can be a president. I can't. Olwo olugezigezi siwe lwatisajjakana nadduli isi basinga taliwo mulamu kaye yadduka. I'm the only intellectual remaining on social media, so I should do things differently. Gozalwachi isima yafanze wendi jakana nadduli teyafa wisdom kaye ye yadduka. So nze siri musiru nze Junior ne bwompaana flatters ebyebiwana ebyekisiru. Junior oli mugezi nze ndi musiru. I'm stupid. Naye mugenda hano ne bwe mutwe mwatisajjakana nadduli avuma abanyarwanda bana disintelligent boy. Banange Uganda needs you. Uganda can be without you. Tochera biranga. Mubuli chokola wano. Tegera Uganda esobola sigala wonga toliwo. Kati va kwa baba kubira endulu. Me, son of Mirundi. Nze ndi mugezi. Nze nebuusa. Do you see me in those things? Nze wana abasajja abagezi bemmanyi Katumba Wamala. Katumba Wamala is one of the most intelligent Ugandans. Ayogera bitono. Katumba Wamala ebatta muwalawe. Yali tayinza kola YouTube videos. Why did he keep quiet? You must fool fools to act a fool. So nze Junior, nebo ngambu Junior, you are very intelligent. Junior osobola okuba minister. Nze I don't want. Sagala ebyassa balimbi manyi. Ekyassa yisi manchi manyi. Ekyassa jakana nadduli nkimanyi. Ekyaddusa kaye wano nkimanyi. Kati nze siri musiru. Kansigaleyo maloji ne bamalaya bange. Ani ananzita because of prostitutes. Nobody. Kati ani ananzitira mabala because of drinking. Wano mutabani wa Bukenya teyafa. Why is eking around? Wano Bukenya yafirwa mutabani we Brian. So nze Junior, I have no ambitions. Sagala kufuga Uganda. I don't even need anything. Kambere mu byekisiru bye bimpangaziza.
Mpugga Jr oli kisiru kambeere gwane amagezi ngagazaaki abagezi bafa wano mwawananga isima jajja sabula jajja gudu aloza yasoose jajja bawe vumembwezo ali wakati. So we have learned from history tufunyemu ebyokuyiga na wawe tukoma. Nze Junior oyinza okundetera ebyo biripoti mbusimanya njogere ku bubbi obuli mu ministry. Gwegala kunzisa wano tukolanga bintu tuvumanga amakampuni. Don't abuse companies. Ezo companies abanene abali mu government. Omusajja yakola ki company kye mwajja okulita yalingira oli wali okikuba.